osanze otya? Wange nze enkoko nagikutte mu mwa kubanga saawa emu kitundu zansanze wano kuba ndabadde nnina okubabuulira ebiri mu mpapula z'amawulire nga nnina okubaggiramu emitwe emikulu neekola prep bulungi negamba nakano kasaana mu New Vision ne mu Monitor naye bwe twatuuse wali mu studio obuntu obumu nabwo buuse saabulabi ate nga ndabadde neetegekedde obuntu bwange nolwekyo nakoze prep bulungi n'ekyokubiri nze ndi artist ndi muzannyi w'emizannyo atatya stage era nga ndi mu ssomero nabisunsa buli mwaka nga bandiclaringanga best actress kati nze tosobola ku intimidate oba okuntiisa oba okutya audience ndabanga ekyo ekyakatembe era mba nkinyumirwa era nnyumiddwa nyumiddwa okusoma eggulire baali mpadde n'eriyitamu nyumiddwa nnyo nga munakatemba nyumiddwa nnyo obubaka eri abakyala babiri obubaka eri abakyala of course amawulire ge tusomye bagasunsudde nga galimu message evudde ewa Ssaabasajja Kabaka, message evudde ewa Katikkiro wa Buganda, message evudde ewa Minisita Kizzi Mutuuzo. Message zonna zibadde zikubiriza abaana abakyala n'abaami ng'abazadde okulabirira abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ekyenkanyi. Naye ate era ne Ssaabasajja anyikiza message ti abatulugunya ebikolwa ebyokutulugunya abakyala bikome. Tugenderera okuteekawo ekiseera eky'omu maaso ekyesiimisa nti omwami n'omukyala, omwana obula n'ow'obulenzi bafunye omukisa gwe gumu mu kuweebwa ekitiibwa naye ne mukuweebwa omukisa ogw'okukola. Si kutyoboola basajja, si kutiitiibya abaana ba buwala, wabula tuteekawo ekwalite eno okufuna ekiseera eky'omu maaso ekyesiimisa. So abakyala yonna gye bali muwambaatire omukisa guno nga muzze mugukozese kubanga kino kya nsi yonna. Opportunity eno ya nsi yonna. Ng'omukyala kikoze otya, ng'omwami nga taata okuza otya okulaba. 88.8 CBS